Do you treat other candidates the way you treat me? You should be ashamed. You are the DPC, but you cannot even respect the uniform. Banji beeyita banna NUP era nga bajja boogera ebigambo nga bagamba nti aba NUP abali ku social media mututamiza struggle era ffe tuli beetegefu okuva mu struggle lwakubanga mmwe bannayuganda struggle kyeki bw'oba ogenda okujja mu struggle ojja lwa muntu nti gundi gyali naye kangende neegatteko bw'obanga wali ojja mu struggle noonyereza nsonga ki ezaakuleeta mu struggle kubanga struggle teriko nannyiniyo nti ye gundi oba ye gundi struggle oba olwana kwenunula kuva mbuwambe bw'oba olaba ng'ekyakuleeta mu struggle wajja kunoonya bigendererwa nti mikwano gyange gigundi gye giri awo bamutuufu obe nga wavaamu dda bw'oba nga wajja mu struggle ng'olaba ensonga eziruma eggwanga ze zaakuleeta awo oli mutuufu olemereko olwaliro oli bw'avaayo n'agamba nze struggle entamye gundi atamiza struggle kitegeeza tewajja lwa mulamwa gwoba wajja olw'okuba nti olina by'onoonya ng'omuntu omu oluvannyuma lw'okubeera nti tobifunyeeyo kwe kusalawo ogambe nti nze entamye ngivuddemu struggle olunaku olwaliro ne Museveni yennyini ali mu struggle weewawo nga tugamba nti yali mu buyinza naye naye ali mu struggle ki gy'alimu yakulwana kulaba nga yejjako aba NUP abamutadde nga tumbulago kubanga akimanyi bulungi nti obuyinza bwe babutwala kati naye struggling okulaba ng'ate abusigaza ne bannayuganda bastruggling okulaba ng'ate bejjako Mwami Museveni abafutupaddeko abafuzi obumbula olunaku olwaleero gwalowooza nti struggle entamye engenda kugivaamu wajja lwa bigendererwa birala nnyo tobadde ku mulamwa gwa kutunula ggwanga lyo Uganda kuba osaliddewo giveemu nga tonnaba kutuuka gy'olaga kitegeeza nti tomanyi ki ky'obaddemu tomanyi struggle kyeki nsaba tusooke tuwulirize obubaka buno abadde tamanyi struggle kyeki ogenda kuvaawo ng'okitegedde. Mwe temwali mu struggle. Mwe temwali mu struggle. Omuntu yenna yenna ng'ali mu struggle olwakano akabeera akabaddewo nga tulabisa omuntu omu ng'ayinza otufuukira ekizibu mu maaso. Mwe temwali mu struggle. Omuntu eyali mu struggle y'ono wammanga. Omuntu ali mu struggle ng'aludde ng'afollowinga kye bayita politics kuviira ddala mu 2016 ne tuyingira 2017 Bobi Wine wonna we yeesimbira ku bwa MP embeera gye yayitamu mwagiraba. Embeera Kyagulanyi gye yayitamu mwagitegeera bulungi naye ng'omusajja akulaga yalekawo obulamu bwe bwe yali alivinga emmotoka ze yalina zasigala aluwa ennyumba yagirina yali asobola okusigala ng'akuba music we nga bwe yali ayagala naye olw'okuba nti music we kuviira ddala gwe yali ayimba yalimu message ate ng'azimba Abannayuganda ate nga ne famire ye yalimu ebyobufuzi yalina omukisa ogwo okubaako we yeesimba yajja ne yeesimba ku bwa MP n'abulya naye embeera yonna gye yayitamu bw'oba mugezi ng'ofollowinga ebintu ebyo kuviira ddala eyo tosobola kuva ku struggle toyina kikugambisa nti nvudde mu struggle oba mbu mututamiza politics no tuvudde awo omusajja agenza Arua bakuba Yasini Kawuma essasi nga mission yakugezaako kumaliriza Bobi Wine olw'okuba nti yali abafuukidde olukokobe ne batta Yasini Kawuma ne bakuba Yasini Kawuma essasi. Ebyo byonna bituli ku mitima. Point number 2, convoy ya Museveni yali eyitawo n'eya Bobi Wine nenga ziyisiŋŋanya ne bakwata ne batandika okukuba abantu emiggo ne bakwata abantu. Bobi Wine bamulumba mu nnyumba gye yali mu hotel bonna ne babalumba nga banoonya muntu omu Bobi Wine bwe bamutuukako bamukubanga bakuba ekyokuttale. Ebyo byonna obulamu bwe yabuteekayo eri ggwe Omunnayuganda okununula.
bingi nnyo ebyaliwo. Emmotoka ze ne bagikwata. Emmotoka ye Tundura right now ekyalina ggulu naye yonna yaggwawo. Ebyobugagga bye baabibowa naye nga alwanirira ggwe omuntu wa wansi agezaako okukulaga nti oyina eddembe okwerwanirira. Tuvuddeyo tuzze ku bwa pulezidenti. Mujjukira bulungi nnyo embeera Kyagulanyi gye yayitamu nga ebyo byonna abiriwo kulwanirira ggwe omuntu wa wansi. Gwagula omuti gwa sabbuuni ng'ogugula $1,000. Sukaali, kiro ya sukaali yatuukako ne ku $3,000. Ebyo byonna nga ali mu kulwanirira ffe Abanayuganda. Bobi Wine ne tujja mu kwesimbawo. Bakola bintu bingi nnyo ne bagamba ekibiina kya People Power tekigenda kwewandiisa olw'okuba nti Balamu yali amaze okukiwandiisa. N'afubanga bw'asobola n'ayita mu lukujjukujju ne batondawo ekibiina kya NUP. Mwabiraba byonna ebyaliwo. Omusajja yali nnyini kyo bazeemu bamukutte bamugamba ate bagambe simanyi biki ng'ero lwonna balwana musajja Bobi Wine. Eyo yonna embeera temugijjukira nti omusajja yayiwawo omubiri obulamu bwe yabutala ku lwammwe Abanayuganda. Pointi yange eri ku bano abagamba nti tubatamiza ebyobufuzi simanyi bavudde mu struggle. Gwe wenna agamba nti ovudde mu struggle tewatondebwa kuba mu struggle. Kino ekintu okiyingidde buyingizi jjojjojjo ly'abalamu. Ne kati ffe abantu abafollowinze politics okuva Bobi Wine lwe yajja tukimanyi ki kye bayita struggle. Tukimanyi ate tukimanyi. Omusajja yagenda ku nomination day nga buli kimu akirina bamuwadde n'abasirikale. Entulugunya gye bamutulugunyaamu mugijjukira bulungi. Embeera yaliwo mpaka ku makaage mugimanyi bulungi. Obo bonna yatala bulamu bwe eri ggwe Omunayuganda. Kati ng'oŋŋamba ng'ovudde mu struggle. Gwe tewatondebwa kuba mu struggle. Abatondebwa okuba mu struggle be baabaludde nga bafollowinga ekintu politics. Kyeki omusajja ne tugenda mu kalulu. Embeera gye yayitamu mu campaign, embeera gye yayitamu mwagiraba. Gano masasi, eno bakubye Yasinikawo, eno bakubye Ashirafu, Franka, eno bakubye bingi nnyo ebyaliwo. LDU ne babatondawo ne bakuba abantu emiggo, ne bakuba abaana ba NUP emiggo. Naye nga olowooza lwaki? Kubanga Bobi Wine yaleeta omumuli ly'eddoboozi ly'omuntu wa wansi. N'agezaako nnyo okwogera okulaga Abanayuganda ekituufu nti omusajja tufugidde emyaka 4 lwa nsonga zino na zino ne tubuuka. Ndi ku wano omuntu agamba nti ava mu politics mbu tubatamiza ebyobufuzi. Oyo atamanyi ebyo byonna bintu Bobi Wine byayiseemu oba bye tuyiseemu ffe aba NUP. Oyo aba teyatondebwa kuba mu struggle. Yensonga lwaki right now ku kano kasaga akabaddewo nga tugezaako okulabisa ono Kibanda kubanga maaso eyo tuba tusuubira bagenda kutufuukira olukokobe. Tulina abantu bangi nnyo be twawamu obwesige ne batudisappointinga. Ne bwe tuvaayo ffe ne tugamba omuntu ono yeeyisa munneeyisa bweti mu maaso awo yali tufuukira olukokobe. Gwe n'ogamba nti ovudde mu struggle oba tewatondebwa kuba mu struggle. Okitegeera bw'oba tolina byakwogera sirikako. Bw'obanga okimanyi oli mu struggle sirikako. Abalina ebyokwogera tubyogere.